Finally. Olunaku luno lwakoze n'okwebaza abalonzi mu ggombolola y'e Namuganga abantaddemu obwesigwa olunaku lwa leero okubanga nnangiriddwa nga ssentebe ow'Erusi ey'okusatu mu ggombolola y'e Namuganga. Njagala kutegeeza abantu bonna naddala abannonze oba abo abatasobodde kulonda nze, mbakakasa kati ndi mukulembeze wa bonna era nsaba na buli mukulembeze yenna alondeddwa olwaleero mu ggwanga lyonna akkirize abamulonze n'abatamulonze bonna abakolere, n'entalo zonna ezibaddewo mu by'obufuzi byonna ebyo tubyerabire kubanga buli muntu abadde anoonya kifo kino n'abawagizi be, naye ekyo kyawedde. Mukama Katonda abawunyisa. Amannya gange nze Dawson Kyakuwa Ssekyanzi, ssentebe w'eggombolola y'e Namuganga okuva olwaleero 2026 2031. Kyensuubiza abantu b'eggombolola y'e Namuganga kiri kimu kyokka, kwe kuteeka mu nkola ssente za gavumenti zirabikenga eri eggombolola.